kyamazima mukirize tukyali ne muganda waffe era ya photographer videographer kwali ku kamera okulaba nga tulabika bwe tuti ate nga tubaweereza nga bana banambi media tuli waneeno ku Salaz Bridal ku sita ekitebi sita obuza Salaz Bridal bakola juice batimbi bambaza abagole atalina kanzu ng'ogenda ku mukolo ngekugula eri ey'emitwalo 6 ey'edda ziri ezedda ezaggwako jangu wano pangise kanzu essuuti ab'embaga olabike bulungi kubanga ebyambalo byonna babirina gawuni z'abagole gomesi n'ebisigadde jangu wano pangise engoye ez'ababuuza oyagala gendako ku mukolo oyagala kwambala mu ngeri ya VIP byonna babikola waneeno ku Salaz Bridal ate nga ku luno oluguudo lw'e Bunnamwaya ekitebi sita Bunnamwaya road naye nga tukyalina omukulu ono Kana Entertainment abasanyusa b'okumukolo. Omukulu nkyali naawe. Yes sir. Tukomye wali eringa erinnya lyo mumazo difuna. Mulijje eri mu busimu muzze wano mikolo Kana Entertainment. Kati awo nga tuli ate kati kyetwagala tukola. Nga mulya kye mwagala okola. Nga bantu kibanyumidde. Video zifulumye binyumye kale netugamba kati tukisobola tutandika okukola babiri kakati ne mutandika okukola babiri mwafuna emikolo ne gitandika okujja jajjirawo tejajjirawo nnyo naye okulaba nti tulanze tutya tufune emirala nerijjamu awo 2 3 4 tetugula ngoye endala tukosa ze tuyina kituufu ngoye tezigulika ngoye zabbe ngoye zabbe abamu era bikyabalemerwa ngoye okutuuka ku standard kwe muli naye kanza gwini zo twazivaako zo mwazivaako mwazikozesa emikolo emeka emikolo gyonna gyali egyatutwala mu covid gyakola kanza gwini bwe mwamaliriza ne mugivaako nga tulaba tezikyajyamu ate no kye mwakola kituufu nnyo kuba kunono yaffe ey'Abaganda kanzu za green blue red zitegeeza birala nnyo nnyo era buli abazambala n'abali eyo ng'oli katumwa ng'okyayambala ekanzu ya green eya bulu ekanzu zokka ezikola emikolo egy'essanyu ziba za white oba cream naye zino ekanzu endala green blue biki buli kimu kiina kyezitegeeza wali ez'abamukasa ez'abaki bingi nnyo naye zo tezikola mikolo gya ssanyu mukkirize tukozese ezo ezikkirizibwa Obwakabaka kyovola nga mulina okwetaba Ssemasuumuuna bakyazikozesa naye bano bo bazivaako mwaziviirako ddala mukama wange Katonda yabalungamya ne muzivaako okubeera ate ng'ekintu mukitambuza bulungi kaakati muvudde kweza ekanzu mutandise okweyongerawo tuyingidde 2-2 video yajjira weddemu 2-2 mugumu ate Kamoga ataawe agenze Kamoga yatuuka ne mwabukanako ne Kamoga yawukana mu bubine yalinako ensi gye yagendamu n'akuleka wekka kakati awo ng'otandise kukolawokka ngamba mama kati mbadde ntandise ate ekiro ate kati oli agenze nkoze ntya nagamba naye tosobola kukola na munno oyo aluwa katu Katonda nga nzangani akola ebyo Kato yali budde olwa sireyamu nga nze nga manda banyambala ekanzu nga nzina ebyo sobola nga tabyagala bambi naye twamuguza idea nagamba it's okay yali yabikolakokko naye yali azibirira kituli Kamoga waatali oba gwe wootali nagamba zisinza kubabeera mu fuli nina ebyange byenkola naye atoli waataliwo ntumugamba ajje ddala abeere mu kintu kakati ne mutandika okukola kakati awo mulinawo abantu ababakwatako tugambe nga aboogezi oba abalungamya oba mwatuuka kutya kulina eddaala lye muliko tuyina omusajja yali wa bifaananyi ogwo omukolo gwe twakola twamugamba ajja tukwateyoko ebifaananyi ne video n'abitukwata era byatambula nnyo oyo omu bamwita Filipo omusajja oyo bambye tukolera omulimu munene nnyo kubanga waaka yali mupya first function naye twamukuba eggwanga ngambi twamukuba abantu ne babyagala ne tukwatagana n'omusajja omu mulala
mwerabidde erinnya mwogezi yali mu kyalo alina obukolo bwe yatutwalangako nga munye obukolo obutono obw'omukyalo obutonotono obwo nga tutambula naye forgotten the name naye twabeerako naye for some time. Kakati abo tubalabye engeri gye mwatambulamu naye kakati wano okutuuka ku kino kye muli kubanga emikolo gye nsinga obbalabako mikolo mirungi ddala ndaba nnyo ejya ezo tenti giant tenti ezimega giba mikolo minene egyo emikolo nga tolina connection mizibu gyakutuukako newoba nga gwasinga okusanyusa ku kyalo kakati egyo gyo mutuuka mutya okutandika okugifuna ne mugikubira ddala mutandise mwaka ki? Covid yasooka n'atukyunyamu ne tubiviirako ddala twali tufunyeko n'engoye endala tuddemu amakooti ga redi bwe tutyo kati bwe twatuula Covid yagwawo mu mwaka 2021 awo kati bwe yaggwako bw'ati kati fe twali tweseetinga eno tulina gye twakolako awo mu Covid naye nga gyambirigo gya masiki bantu babale tupangisawo emmotoka babawadde obusebu tutali munopangisako emmotoka mutambulire mu private okitegeera nga boda batukumanya emboko ku boda mu Covid so ne tukala katufuneyo akamotoka akatutambuza nga tukapangisa ne tufutagamu amafuta ne katutwala naye kati awo bwe yaggwako ne tutandikira ddala okukola emikolo eminene weewaawo kakati mikolo muno bisoomooza ki byemusanga naddala tutandikire ddala kubabawo emirimu tugambe abagole twogere ku bagole bisoomooza ki byemusanga? Ekyokusoomoza kyandisookedde ddala kyetusinze okusanga mu guno omulimu nti bw'olaba ba service provider bonna omutimbi omukugu w'ebifaananyi asogola juice ab'emmere biki ffenna tukola ekintu kyekimu naye omulimu gw'obwakatumwa abantu bagulabira ddala ng'omulimu baguyisaamu amaaso okitegedde nti bwe mba ndi mugole nenzija nembuukinga bana bannambi era omukolo I give them first priority nempa Sarah Bride first priority okitegeera bonna ngenda mbayitamu naye abakatuma bebasemberayo ddala okulowoozebwako kirabidde ddala nga twakatandika ne kati kikyaliwo nakati kikyaliwo waliwo abakyakikola they take it as the least waliwo neyagamba oba twamusaba sente bekanagamba oba tebaagala babireke omwana weekajja kwambala ekanzu azine bo balaba byangu bisoboka nti osobola okwambala ekanzu and you do that thing eyo challenge nene nnyo era statement ezo zambreakinganga nnyo nga gwolaba oteekamu amaanyi naye nga oli agamba nti tolina nnyo kyamaanyi kyogenda kukola what you can do n'omulala asobola okukola ki asobola okikola omuntu ng'akuyisaamu amaaso ajja okuwa omulimu naye nga akuwewula alaga kyokola kya bulijjo tolina nnyo impact baza ogamba ne baba tebaliiwo omukolo gusobola okuggwa si be bagenda okufumba emmere si be bagenda okukambaza omugole si be bagenda okwogera weewaawo kakati ate bwe tutuuka mu mukolo mwennyini mu nsetinga y'omukolo n'entambula yaagwo buzibu ki bwe mufuna tutandikire ddala ku boogezi kubanga be baba bakulembeddemu omukolo? Kakati nze kyemmanyi ku mulimu gwaffe nti bwe nkwatagana n'omwogezi omukolo gusobola okutambula nga tewaliwo kusikagana muguwa obanga kati mu abeera kiyambi si kyo aba kiyambi wa mwogezi nti assistance kyonna yonna ebeera mu nnyumba oba okuyamba kwonna okubeera mu nnyumba biki coordination yeeyo ekolebwa wakati w'omwogezi ne katumwa so ebiseera ebisinga ogambye okusoomooza kwosanga ebirungi bingi ebibalimu aboogezi naye tofunangako okusoomoozebwa nga kuvudde mwogezi ne mutakwatagana oba ki? Kakati waliwo abaogezi abajja ne bakatuma bwabwe nagamba nze nina owange mwani yabalese mugole waliwo yatugamba ani abamanyi
Eyo statement yankutula. Oli yagenda okukola. Musibamanyi. Shika. Kakati ekyo nakyo omwongezo banga bw'aba alese katumwa we nga mutabalabyewo kyo nakyo kireetawo omuguwa. Kati mumala omukolo ne mugukola oba okuba kusikangana mugwa. Essaawa zino kati nze kati I've been in the industry for some good time. Nti sikyagamba nti kati otajja kukola. Nze ngenda okukola. Nze nzimanyi nze njagala olabikira mu video. Nze ndiko. Bwakayana ngodda wali ng'otulaba akusasudde. Sikayana. Tukanya. Tukakati webubaze groups mukaaga. Fulumya yubbi. Nange fulumya yubbi. Because fena we want to do. Ate nange mba njagala. Oli yansasudde. Bambi andabe nga nkola. Naye kakati obwo obuzibu bujja butya tubuteeke ku baana ababawo emirimu nti agamba omwogezi tamutegeeza nti nze nina bakatumwa abange. Bw'aba alinanga balungi bana banambye abaana bakole bajje bakole ne bebasanzeewo okitegeera. Omwogezi menga sure oba okola recommendation ya katumwa make sure omuntu oyo gw'oleeta he's good mulungi omulimu agutegeera nekyakola kitegeera. But the problem comes abantu oli abayagala kuyisaawo kiki kiringa nga nze taatawo butu ekintu bwe kijja opponente yejja mbanja kukola ki okusoosa kuba oli wa mu family kituufu nkuyina like tuyina we tukwataganira so oli ayagala okuyisaawo ekintu naye ate nga naye gwayisaawo si muki si mutuufu si mulungi nga tali smart nga tanyumiga takitegeera kyakola kale. Ekitegeeza nti oli waba nga balina balungi musobola coordinatinga ne mukola. Nze nsobola okumugana waba mubi kuba lwaki kyonna kyakola kitta mukolo okitegeera kitta mukolo ate kivumaganya oyo agenda osigala nga aguraninga kuba oli asobola oguraninga nakubabuuza nekyagenda kumalayo kituufu naye kati basigala balaba ggwe kituufu kubanga kakati ate mwe mweyongereyo ddala ne mu budaabuda n'omugole bulungi bagamba bangi oli yabyonoonye. Kakati mwe mba mukola ebintu bino era mmwe bamu abajja ne fireworks. Abajja ne fireworks. Fireworks oyo yakajjajjemu lwaki ebintu bizze bikula edda abagole bafulumiranga mugomasi nga si nnungi naye katuwulira erigansi jinja ku jinja so tugenda twongeramu obuntu obunyuma nti omugole ono waba afuluma wafulumira mu fireworks nga akuba like amwakiramu nga amuli wakati binyuma bwe tukuteekako keeke okusinga okukozesa poopa nabino ebyovu ebigira fireworks n'akuba yekka binyuma bwafulumira mu mukka ogwo fog mashe like fog eyo ngekuba ogwo omukka nga ebisse wansi nga alabika okuva mu mabibi paka waggulu binyuma so byonna byonna just kwongera kunyumisa kintu. Kakati package ezo zonna muzirina. Kakati nina ka video ke nalabye nga mwe mwennyini mwe musiba omugole gomesa ate ekyo kiri kitya. Kati ekyo nakyo twatandika okukikola kubanga twalabanga kya mugaso. Kusanga omugole nga yafunye engoye naye ate nga tomanyi we bazambala. Oba si kyo ng'ababuuza boogenda okufulumya abasibye gomasi abasibye nga zirebera ate bamugenda fulumira mu vibe okitegeera osanga omuntu ebikoyi bimuveemu bigwe okitegeera oba empale z'omunda nga zirabika okitegeera oba oli bamusibemu oluwuzi mu gomasi si kirungi kulabika so twatandika okusiba ebitambaala ebyo okulaba nga kinyumisa ekintu kyaffe kuba bwenfulumya omuntu nga tanyumye ngoye bwe ziyiika tasobola kwetaaya bulungi ate nga ziyiika mubako kakati okusoomoozebwa twafunyeko okw'omwogezi nga zze ne katumwa we kakati ate tudde ku batimbi bo balina engeri gye babakosaamu abatimbi tebalina engeri gye batukosaamu tebalina ate ab'ebifaananyi aba vidiyo abolotalo abebifaananyi tebagera ddala bakatumwa lwaki bagamba mbu no tusiikiriza ebintu naye ekyo kijja nga oba omutamanyi kyakola oba kati abebifaananyi abo balaba bw'aba gamba omuligo gwe gusoose okukulaba kyakola akubriefingamu naye waba azze akola naye kati aba amanyi nti ono kyakola kimanyi naye kyaba ayagala nga
ababuuza bebabeera bajja olina distance gyobawa okitegedde ng'asobola okufuna naye ate nga toli nnyo ku baana bano abawala oba abalenzi ate nga toli wala nnyo oba si kyo nga mba mufulumya omugole bagala bafune portraits ezo shots ezo z'omugole ng'ali yekka vibe mugimuwe mumale muveewo okitegeera wemusikira omuguwa nga mukirimu nnyo okitegeera n'okwata ku kitambala ky'omugole abamu bajjira ddala mu maaso g'omugole nga n'omugole talabika nina ne siini zezimu nze era simanyi emikolo gye mukola waliwo bano abaana abasooka okujja nga omugole tannajja abo ne bajja ne basigalawo kugamba ne bakola akatogo mu luggya ekintu kyentera okugamba abawala abo oba nekigamba n'omugole bafulume n'abantu 6 senga ye metroni ne bana bawala abalala bambadde gomasi bali babeera baba bazze ate bakibaba ku mulundi kakati oyogedde ensonga kubanga tutuuka omukolo ne gukola akatogo ng'abatudde tebakyasobola laba mugole naye abantu abo si babi bandizze naye olujja ne baddayo naye bajja ne basigalawo awo olujja lutono noliba lugazi groups zonna ezaabuuza omukaaga nezikomaawo jukira oluusi babeera baganda bamugole ffe kanayo sister waffe ffe katumuwe vibe ffe katumu cheering bajja ku cheering video bajono kyetuufu kakati ate buzibu ki bwe mufuna eri ba selectors nina selector omu gwe nayogera naye n'aŋŋamba obuzibu bw'abakatumwa mubaawo n'ennyimba ze mwagala nga n'abagole nabo baasabye endala kakati mwe buzibu ki bwe mufuna ne baserekita kati ebiseera ebisinga bwe mba naakola n'omugole obanga naakola n'ababuuza nsooka nempulira okuva gye bali omugole ne mugamba olina ennyimba z'oyagala wallahi omuntu ojja kumufoosinga kuzina oluyimba lwatakola ki kituufu nnyo kituufu oyagala bulandi nabirwakooya oli alina vayibu ndala oyagala oluyimba oliko oyagala shiba wakikuba oleeta nnyimba za dda so ebiseera ebisinga okukwatagana n'abo abantu abagenda okuzina naawe si kye baagala bw'owulirizanga bye baagala kale si birungi bawabulemu oba omugole nomugamba naye noluyimba ngatokuwaako oluyimba nga terunyuma nga terulina mazina tukole tuti ekizibu genda ku selector nagamba nze omugole yaŋŋambye dda tebera kye muŋŋamba okitegeera tukole tuti so bw'otatuwuliriza naffe tugambe kye bakugambye okole tulabe bakisobola okukigattagatta tubeeko bye tujjamu oba tubeeko bye twongeramu tusobola okunyuma naye abamu bagamba tompa nandaba bannange baterekeba omukyala abo bannange batuma muyina bizibu adisikiza mweziba ne selection yenkadde nga talina omusaba akayima takalina anti kakati abo baba batwawulidde ne bagamba baba DJ abo baba DJ kati bano baserekita balina ennyimba zonna baba baserekita kati bali baba DJ omusanga ne disiki nga nfu kiraputopu kikadde so bwenguwa obulaye toleetawo muguwa bongere batereze omulimu obola abayombera ddala ngalaba ogeza okumu overtakinga so kyekyo kakati mbalaba mu outfit bwe muteekamu ani abambaza atwambaza bamuyita Maranatha House of Fashions waliwo yatwambazaako Colin emabegakaawo nekati ompe bamuyita Maranatha House of Fashions mugendayo ne mugaa kati twagala outfit bweti n'abawa kyetukikola engoye zaffe design zonna zetukola za ku mmeeza abatungira we sit down netuka tutaddemu kaki omukono guyiseewa uzi eyiseewa material kijja tukozesa tukozesa omukiyembe tuzikozesa nnyo tuzirekeraawo atufunireko TZ bwe tutyo idea ziva mu bamemba betukola nabo ne kenyini azitunga outfits za wano tozirabye muyiteewo wano okusaala bridal mufune outfits naye kale ffe ez'enjawulo ezaffe tetutunda tupangisa bupangisa tuzipangisa ogenda n'olukozesa mbuzi n'okutunga tusobola batungira okututungira kale kakati bwe tukomawo outfits tuzirabye ensonga zammwe mbalaba muba smart ebintu byemukozesa
oyambala akangame ka green green oyambala ka mint green tegamba ka mint green oyambala ka orange bwetutyo n'amakanzu mwina ag'enjawulo amakanzu bane kale mu just tukyusa kooti tufuna yeza emerald green tufuna yeza burnt orange tufuna yeza maroon bwetutyo tobeera mu kintu kimu olugoye olumu lutama omukolo muwanvu tojaleeta kakooti kamu kakube paka okitegeera tojaleeta olugoye lumu olukube paka bw'obeera ng'okyusaamu ne vidiyo eri eba enyuma omugole wafulumira mu lugoye gomesina naawe kyusaako bw'otyo kakati nga tumaliriza njagala abantu baffe bano oba nnyonnyole Kana Entertainment yeki ekola biki mu ddakiika entonotono. Kakati Kana Entertainment kibiina kyogamba nti bamusanyusa bamukolo bakatumwa abakola ku mikolo gy'okwanjula weewaawo nga ennaku zino tusazeemu kukola idi tugendako mu mbaga n'ebirala ebiringa ebyo naye nga Kana Entertainment okusingira ddala tuli bakatumwa abakola ku kwanjula era ng'ekisookera ddala gye tukola bakatumwa tulina bakatumwa abakola ku mugole oba bewandiise ba bridesmen tulina fireworks tulina fog machines ezikuba ogw'omukka tulina ba ushers era nga mu myezi ng'ebiri tulonkize Kana events era Kana events eno erimu ebintu bisatu erimu ebintu bina ebyenjawulo tulina abakola ku mbaga ez'okwanjula abaana abo abafulumya abatambulira abatraininga ku bano emperekeze abawala n'abalenzi tulina fireworks akubibwa ku moments zonna omugole ng'ayingira omugole nga asala cake omugole nga bali mu dance yaabwe yo couple dance tulina ebimu bya fog machines ezikuba low fog oyo ne high altitude tulina aba traditional culture dancers ne tuba ne ba ushers so Kana Entertainment ne Kana events kyekola basically we do introductions weddings birthdays ne emikolo gyonna gina nga gyasanyu kusanyusa tukola shukuru zino ez'abasiraamu kuzi twakola kikulu musiiba kuwasharinga abaana mu ddiini kusanyusa webityo so buli weetaaga okusanyusa kuzina fireworks kukola kiku entertainment yonna it's Kana events Kana Entertainment. Mubadde balabi balungi mwebale kuwekuumira ku baana ba Nambi Media kyamazima mutukola obulungi obutagambika buli we mubeerako ne mubeera ng'ate mutulaba musubscribinga musharinga ebintu byaffe tufuna amaanyi nkubiriza abalungamya bannange ab'emmengo eno YouTube yaffe bakatumwa mwenna abali eno YouTube yaffe tetugisasulira kingi ojja ne tukukyaza n'otunyumiza n'oyogera ensonga ekuluma kumpi ku bwereere njagala tusharinge Kana Entertainment olwaleero gye tukyaziza tugenda teekayo ebintu byayo ku YouTube mubirabe sheyalingirako abalala kubanga olwaleero Kana yeeriwo enkya ndala yeeriwo mukirize nti tubeere bumu tusharinge twagalize tusobole okufunamu baana ba Nambi mbagala nnyo abalabi baffe abatwekuumirako ntumirako ssentebe waffe omulungi mwami Kajja Ismaili nenkukulisa ekisiibo kyonna era webale kukiyita bulungi omwandiisi waffe owokubiri Ahmed Yusufu omwandiisi Kairani ntumirako omulangira Kibuule Ssebo omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo okubeera ng'oleeta ensonga ez'enjawulo ate ezitugasa era ezitukwatako ntumirako bassentebe b'ebibiina ssentebe wava muno ceremonial services ntumirako ssentebe wa Jona Events ntumirako n'abalala bonna mikwano gyange William Mulondo n'abalala bayitirivu njogere kwani ndeke kwani director wava muno ceremonial services oyo omwami Matovu Daniel omuzirangabi n'abalala bangi nnyo baganda bange bannawava tiimu baana ba Nambi mbagala nnyo nga tumaliriza njagala omukulu ono CEO Kana Events Kana Entertainment abakola ku kyokusanyusa bakatumwa abasiibule era tubeere ng'ate tumaliriza programu yaffe eno njagala obasiibuleko abantu baffe abatulaba ku baana ba Nambi Media. Mwebale nnyo babeere ddala abadde batambula naffe ku programu yaffe eno ku media channel yaffe eno ya baana ba Nambi era mwebale nnyo okuwagira abantu baffe bano abo baana ba Nambi banenako mwebale kutukyaza nnyo mukulu ffe baane okubeerako wano ku programu y'abaana ba Nambi bannange so mukisa munene nnyo obwo bw'otuwadde mukwano so mwebale nnyo kakati ffe aba Kana Entertainment
eyantwagadde wetuli nnyo osobola okutunya ku mikutu egy'enjawulo gyonna Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok, wonna YouTube. Goteekamu test kigambo Connect wabula ku YouTube ojja kwongerako EUB. So osobola okulaba ng'ofuna ennamba z'essimu osobola okutukubirako. Osobola okutukubirako ku 0705 59 59 9 oba ku 07 85 07 23 7 mwenda oba ku 0753 64 00 3 Munya. Wonna osobola kutusanga wali ku Zai Plaza first floor room number S14 wetuli nnyo okusobola okulaba nga so nobala nnyo bakasoma baffe abalungi abatuwagidde okubeera ndayo otwatalekera paka wano wetuli era tuwaniza n'abatwagadde muwagire ne bannabannambe bannange so okusobola okulaba nga omukolo gwe baguluŋŋamya mu mbeera esingayo Ssaabasajja Kabaka